Tata CDF oba yongera ku bukuumi Katumba Girenga abeerawo omwaka kubanga bano sirowooza nti banaawummula akabonero ke baakoze kalaga nti tebamwagala ate bali ku mission naye taata tusaasire nga bw'otulaba mwongereyo ku bukuumi bannange babadde batugyeko ettaala yaffe kubanga jeno bwe tutunuulidde abooluganda mwena abali wano jeno kyekirabo kye tulina kati babadde batukoze bubi tubegayirira bannange jeno yakola ki balyoke bamukuba amasusi baagala okumutta. What has he done? Spare his life please kubanga bwavaawo tusigala bwe tuti basatu nga bwe mutulaba. What has he done? Why shoot him? We know nti tosobola kwagalibwa buli muntu. Not everybody likes him. Not everybody loves him. If you hate him, it's your right. But why kill him? Oba mwagala kifo kye mukitwale mumulekere obulamu mumutulekere nga famire ekyo kye tubasaba nga bwe mutulaba wano bwe tuli. Jeno ye ppira yaffe, jeno ye ttaala yaffe, yeyekka bwe tulina. Twakazika wano brother waffe. He's the only person we have in our family. Banange kuno okusaba kwaffe. Jeno mumutulekere. Oba kiki kye mwagala gy'ali mukitwale ekirala, but don't take his life. Spare him. Spare him. Spare him. Tunaakola tutya Jeno w'atali famire namwe bamugise nga mugimazeewo. Why punish us? Jeno yabakola ki? Ndowooza Jeno Katumba ye muntu ayagala buli muntu. Naye bw'oba owulira nga tomwagala, it's your right. Kubanga tasobola kwagalibwa buli muntu. Naye ffe kusaba kwaffe. Bamaama bano nga bwe mubalaba, emyaka ono ali mu 80, ono ali mu 83, ono ali mu 82. Kakati emyaka egyo nga tulina Jeno yekka gwe ettaala gye tutunuulidde. Please abali wano tumanyi abali wano oba oliawo n'ababadde bamutta weemuli. Because we know you want to prove nti ddala yawonye. Maybe you are here. Kyetusaba mumutulekere. Banange we can talk the whole day nga twogera ku Jeno waffe, naye ffe nga famire kyetufaba twagala okuwaayo mukyala waffe. Banange nga bwe mwategedde omuntu n'oba nga maama we yakafa tuli mu nteekateeka era Jeno bye yabadde agendako okugenda okuziika maama. Ate nga wa mukwano n'ofiirwa omwami wo bamukubye amasasi tomanyi oba anaawona. Mukwano kaffe twagala okusaasira naye nga ffe abantu tetumanyi nakyoyita mu kusaawa eno, naye Mukama yakimanyi era yekka bwe tukulekera ffe nga basenga ba Brenda. Yekka bwe tukulekera. Zabbuli ye 46 n'ekikumi ekugumyenga. Kubanga okubeerwako kwonna kujja kuva eri Mukama oyo yakola eggulu n'ensi. Ate era Mukama nga kyekiddukiro kyaffe. Abantu bano bonna boolaba tebajja kubeera naawe oba tebajja kubeera na family. After 2 or 3 days ojja kulaba nga waka musigaddewo mwekka. Naye waliwo oyo atavaawo mu kulaba ennaku abeerawo essaawa yonna. Kale oyo gwe tusikira mukwano gwaffe kaffe. Embeera gy'oyitamu nzibu. Mami ali eri tumutwala ku Lwomukaaga, Brenda tumuleka wano. Naye byonna twongera kwebaza. Ate ne tukwebaza nti obadde mukazi mugumu. Ogumye ekibadde kye tumanyi nti osobola n'okulimirira.
ne Mukama yeebale akusobozesezza. Twagala kwebaza abasawo bonna abatukoledde ku Geno okuviira ddala ku Malcolm okutuusiza ddala eyo gy'abadde, abasawo ababadde nabo. Twagala okwebaza muwala waffe Dr. Linda abadde naye throughout nga bamuwadde ekitanda ne mu theatre n'atuuka. Banange ebigambo bingi naye mutusaasire bamaama bano basenga oba oliawo balina ebigambo bye baagala okwogerako. Tetumanyi oba kuno kwe kusiima kwe bamusiimye, ekintu ekitagenda kumuva ku mutima. Naye tubadde tusaba nga bwe tulina wano omukulu, bannange mujje tufukamire tusabe omukulu, Mukama we oba taata, sirina nno magulu, taata CDF oba yongera ku bukuumi, Katumba agire ng'abeerawo omwaka, kubanga bano sirowooza nti banaawummula. Akabonero ke baakoze kalaga nti tebamwagala, ate bali ku mission. Naye taata tusaasire nga bw'otulaba, mwongereyo ku bukuumi, beeyanziza beeyanzike. Bannange ebya famire byonna mbiwulidde, naye tubeebaza kubanga buli omuwulira enduulu za wano temutulekerera. Era nga muto wange bwagambye twali bangi, twali abaana 9 nga nze mukulu, kati tusigadde 5. Tulinawo ne muganda waffe ali ebweru. Naye bannange mutusaasire buli mwaka kubanga n'omwaka oguwedde twali wano nga tuwerekera Kristi. Naye twebaza Katonda, era Katonda Katumba gwasinza, kubanga kyemmanyi Katumba alina Zabbuli 128, alina omukisa omuntu atya Mukama. Katumba atya Mukama ne famire ye, kyamuwonyeza kubanga yeesiga Mukama. Naye mwongere okumusabira abamwagala. Naye era Mukama waffe yagamba nti omulabewo abeera mu nnyumba. Naye tubasaba bakendeeze ku bukyayi kubanga talina musango, aweerezza ensi eno ne his dedication, talina gw'atayagaliza. Naye ekintu ekiri mu nsi yaffe abantu abasinga tebaagaliza, tebasiima, kwegamba ebintu bingi nnyo, tebaagaliza, tebasiima, tebasanyusibwa. Naye okutembula kintu kibi nnyo. Waakiri omuntu afa olumbe lwe, tumanye nti tufudde olumbe kubanga Mukama aba atuusizza. Omwana waffe Brenda, Mukama akutwala ekifo ekituufu. Tusabira nnyo mukyala waffe agume, ate tuwerekere maama ku Saturday. Bannange mubeere wano nga tukungubaga ffenna, Mukama abeere naffe. Tweyongera okwaniriza abakungubazi Ssebo Geno Katumba ne family, omukulu akulira amagye General David Muhoozi, Joint Chief of Staff, abakulu mu biti ebyenjawulo abava mu gavumenti ewa wakati, mwenna tujja kwogerako mu budde bwammwe nga butuuse, naye olw'okukwata program nga bwe yabadde erina okutambula, ekigenda okuddako kati tugenda okuzaako okwogera
okwogera okugenda okuba okusaamusaamu